Ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebintu mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards nga kiri wamu ne Ministry y'Amasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo basisinkanye bannannyini masundiro g'amafuta amatonotono ssaako n'abakulembeze okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okukolamu omulimu gwabwe nga tebataataaganyiziddwa. Bannannyini masundiro basabye ebitongole bino okubayambako basobole okutereeza omulimu gwabwe nga tebannabaggala. Bano bagamba nti basalawo okuteekawo obusundiro buno obutono kibasobozesa okukomya omuze gw'okutereka amafuta mu mayumba gaabwe ekyali eky'obulabe ennyo eri obulamu bwabwe. Ennaku zino zonna tubadde tuwandiise twagenda ne Waigigi ne tumunyonyola kubanga naffe tudipendinga okwo. Bagamba nti muddeyo mukole, twaddayo tukola era ne bajja ttiimu enforcement twaginyonnyola. Petrol station eyo ene ebintu bingi ebyetaagisa. Bitwala ssente nnyingi. No naffe abawansi tulina okukola tuyambe ku bantu ab'ebyalo. Ababaka ba Pulezidenti okuli Caleb Tukaikiriza ow'Essembabule ne Dr. Pade Kayondo ow'Ekalungu bagamba nti wateekwa okubaawo amateeka agalambika basobole okuteekesa mu nkola amateeka kisobozesa abatunda amafuta bano okukola omulimu gwabwe nga tebataataaganyizibwa. Abalina okukebera omutindo gw'amafuta agajja mu ggwanga nga teganayingira eri ate nga tebanagateeka mu petrol pumps zino. Waba tugambyeko nti bagula amalungi ne bagula amabi ne bagagattagatta. Kati bano babeerawo abakebera omutindo. Bandisaza Amagezi waliwo department ekola kulondoola monitoring ejje kwatagane ne district leadership ne RDC. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agamba nti etteeka ly'okuggyawo pampu ezimerukawo lyalemererwa okukola kyokka nga buli budde waliwo ezimerukawo era n'alabula ebitongole bino okusookanga okubategeezaako nga tebannakola bikwekweto mu bitundu byabwe. In my area Masaka, don't come to enforce when I'm not there. Let us agree that this is how we are going to do it. Akulira ekitongole ki UNBS David Livingstone Eberu ajjukizza abatandikawo obusundiro bw'amafuta obutonotono okugoberera amateeka okusobola okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira. If you are not operating with the requirements of the regulation of the law, including permits, licenses, etc., please, it is the high time you start to make sure that you begin the journey. Ono abawadde amagezi okuyiiya bizinensi endala bave mu mafuta g'obusundiro obutonotono nga gye bujja amateeka gandi bakugira. I've given you just amnesty that please, if you want to remain in retail of fuel business, then you must make sure that you begin looking at compliance with the law. Otherwise, we advise you to think of alternative business. Reverend Frank Tukwasibwe, Commissioner okuva mu Ministry y'Amasannyalaze n'ebyobugagga, agamba nti abawa emisolo eri abakulembeze b'ebitundu bakikola mu bukyamu era bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Responsibility is with the local people who give them the comfort that all is okay because I have approved the plan, all is okay because I have given a license, which is not really called for. So as a true son of Adam, I put the blame on local governments. Doreen Nakajiri ne Katopo, BBS Telefina, Gambuze.